Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga ate ensonga yonna. Olunaku lwajjo waliwo amawulire ge twakuwadde. Waliwo omukyala eyagenze ku parliament nga yeekalakaasa n'ekipapula nga kiriko Speaker Anita Amongo must resign. Ebyo nno byagenze okubeerawo nga ssaawa ntono nnyo ng'omusajja oyo amanyiddwa nga Herbert Anderson Borora yakamala okubeera nga asibwa, yakamala okuba nga ateekebwa emabega w'emitayimbwa nga avunaanibwa okunyiiza Speaker oba okwogera ku nsonga z'obuli bw'enguzi naye nga ebigambo abyolekeza Speaker wa Parliament Anita Amongo. Kati omukyalo ono oyo gwolaba yoyo gwe twakulaze eggulo mu bifaananyi ebyenjawulo. Ono nno we twogerera bamaze okubanga bamulimandi nga bamusindise ku limandi okubeera nga ate yeebaka mu kkomera lwa kugenda. Omukyalo ono kigambibwa okuba nti mukyala mukulu ate nga akyali muvubuka myaka 34 egy'obukulu. Bamusindise Luzira mu kkomera ery'abakyala okubeera nga yeebakayo. Bamuyita Fatuma Nansubuga Fatuma nga awangalira Kaleerwe, katale ke Kaleerwe Kawempe division. Abamanyi Kaleerwe oba abamanyi katale ako Kaleerwe mu division ye Kawempe. Olunaku lwajjo yagenze okubeera nga yeekalakaasa ku parliament ng'agamba ye tagenda kulinda mu byemugamba ebya 23 kubanga bano bwebeetegekera oyinza obutabasobola. Omukyalo oyo bambi yakutte ebipande ebyenjawulo nga biraga obutali bumativu bwe ne omukyala akubiriza parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Era bwe yatuuse bw'ati era bwe yadde ayambadde ng'akutte ebipande bye twabikulaze bw'obanga obadde otambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nkakasa wabirabe bulungi nnyo. Omukyala Anita Amongo simanyi oba yamusiba, simanyi oba just bamuvunanye buvunanyi, naye amawulire gagamba nti bamusibye olw'okwagala Speaker alekulire kubanga teyagambye teyamugobye, talina buyinza bumugoba, naye ng'omuntu nga munnansi yagenze n'ebipapula bye nga bambi biraga obutali bumativu ng'alaga nti okusinziira ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso mu parliament nze n'amannya ge nkugambye, nze Namagembe njagala Speaker abeere nga bamuyita Nansubuga Fatuma, Speaker abeere nga alekulira kubanga obuli bw'enguzi obujjudde mu parliament tetusobola kubeera na Speaker agenda kukubiriza parliament bweti ng'ate y'omu ku bakulembedde obuli bw'enguzi. Ensonga zabadde nnyingi nnyo wabula abapoliisi bamuyoddeawo era ebigambo byagenze okudda nga si birungi ku sayidi ye nga mukyala oyo yennyini gwe nkugambye. Kakati olunaku olwaliro njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV kati baweze babiri. Herbert Anderson Borora ono nga former RCC oba resident city commissioner wa district eya Kampala mu division ye Rubaga naye era yasibiddwa. Ebigambo byazayogera naye mubimanyi bigambo byakulwanyisa buli bwanguzi. Ensonga eno erabika ekutte wansi ne waggulu gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Embeera ya Speaker Anita Amongo kirabika tebiibe byangu. Omukutu ogwa Daily Monitor nagwo ne gukonfaminga ku nsonga eno era nga bagamba okusinziira ku kiwandiiko kyabwe kye batadde ku mukutu gwabwe gwa website Buganda Road Court Magistrates Court Buganda Road Chief Magistrates Court has remanded a 34 years old woman to Luzira prison over allegedly demanding the resignation of Parliament Speaker Anita Amongo. Nti kooti ya Buganda Road era omulamuzi wa kooti eya Buganda Road asindise omukyalo ono amanyiddwa nga Fatuma Namagembe ow'emyaka 34 okubeera nga abeera Luzira ku limande abeere nga yeebakayo olw'okugamba nti Speaker alekulire. Eno statement kyegamba uliriza Buganda Road Chief Magistrates Court has remanded a 34-year-old woman to Luzira over allegedly demanding the resignation of Parliament Speaker Anita Amongo. Tebagambye nti yavumye, tebagambye nti yakubye, teyagambye nti oba yalinyiridde eddembe ly'omuntu wabula bagambye nti omukyala Fatuma Namagembe ow'emyaka 34 bamusindise kwa rimanda Luzira. Omulamuzi wa kooti eya Buganda Road amusindise kwa rimanda oluvannyuma kubigambibwa nti yabanjizza okulekulira kwa Speaker Anita Amongo. Simanyi oba kino kisibya naye tugende mu maaso. Fatuma Nansubuga, a resident of Katwe Market in Kawempe division, was on July 4th arraigned before the trial grade 1 magistrates Caroline Choshabire who remanded her. Nti ono omukyala Fatuma Nansubuga ow'Emmamba
omutuuze w'Okalerwe mu Katale mu division ey'Ekawempe olwaliro ngenda kusoma mwezi 4 omwezi gw'omusanvu mwaka 2024 asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kooti ento gy'oyinza okuyita grade 1 magistrates omukyala amanyiddwa nga Caroline Kyoshabire era ono nga yamurimandinze okubeera nga amusalirawo nti kati gwe weetaaga genda luzira ogire nga weebakayo olw'okunyiiza speaker wa parliament Analongo Anita Amongo. Uliriza wano nga bagamba Nansubuga denied the charge of common nuisance when it was read to her. Omukyalo ono omusango yagweganye nga bamaze okuba nga bagumusomera ng'agamba nze sinazza ku musango ogwo gwe muŋŋamba era gwali ku mukuto gwa Redzone TV bwe kityo bwe bakitaddewo. Kati wuliriza ensonga tukyagenda mu maaso n'ebigambo bino. Wano nga bagamba the accusation against her is contrary to section 160 in bracket 1 of the Penal Code Act. Nti wano omusango gwe yazizza yamenye akawaayiro ak'ekikumi mu kye bayita Penal Code Act. Saategedde nandiyise ne Penal Code Act yange kuba akatabo ako nkalina n'ensoma waawo n'entegeera ki ekigenda mu maaso naye kambi kusomere osanga oyinza okuba nga gwe obimanyi. The trial magistrate remanded Nansubuga, reasoning that although it is her right to apply for bail, she Kyoshabire was not ready to hear. Uliriza wano nga bagamba nti newankubadde nti lyabadde ddembe lye her right okusaba okweyimirirwa oba okuweebwa bail abere nga ozaava bweru, wabula omulamuzi ye yagambye, omulamuzi gwe bayita Kyoshabire nti yes mwategefu kubanga awuliriza ebyo era yagambye bw'ati the accused has a right to bail, however this right will be exercised at the next hearing. Ono omulamuzi yagamba accused remanded till July 9th 2024 for hearing and a bail application. Wano omulamuzi ng'agamba nti omuvunaanibwa ono ayina eddembe okubeera ng'asaba okweyimirirwa, wabula eddembe lye lino olwaliro sigenda kulikkiriza era sijja biwuliriza, wabula nja kumuwuliriza ku mulundi omulala bw'anaaba akomezeddwawo ngenda kusoma mwezi 9 omwezi guno gw'omusanvu omwaka 2024. Omulamuzi amanyiddwa nga Kyoshabire bw'atyo bwe yategeezezza nti era musindise kwa rimanda eruzira okutuukira ddala nga 9 si zennaku 5 zagenda okuba nga amalayo. Kakati okunyiiza sipiika ndowooza mutegedde ebivaamu, okunyiiza sipiika. Emabegakawo nakugambye amawulire gakubako nga galaga activist Abebu Bowembo from Rubaga division was arrested for annoying the speaker. Olunaku olwajjo mwalabye Herbert Anderson Borora nga naye yatwaliddwa oluvannyuma lw'okuba nti yanyiiza sipiika, ng'ono naye kigambibwa oluvannyuma lw'okwogera ennyo ku buli bw'enguzi ate ng'ebigambo bye byonna abyolekeza sipiika kyandibanga kye kyamutwazizza mu kkomera. Kati oba nange abawadde amawulire ekyokugaleeta tekintwaze, sipiika Anita Amongo nga atabuse. Redzone TV kwoliffe tujja bibawa nga bwe bijja yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira gye njagala osinzire ogende mu comment section otubulire kino olowooza kigenda kukomawa era kirekawa gavumenti y'eggwanga erya Uganda eya NRM okulemberwa Yoweri Kaguta Museveni. Nga bw'ogenda mu comment section tuwuliziganye mu updates eziddako.